Soko fulumye tulabe. Bijanga byewunze kasoko fulumye nga bijja. Kyakoze okirabye bulungi, okyetegereza, atumizza ebbaasa omubbi ono. Kaakati gayiwa amuleetedde munanga ati ebbaasa ezo n'aziteeka ku ka laputopu abadde ateekamu ebbaasa, ka laputopu nako ne kalugenderamu nga bw'ogezaako okulaba akatambi kano aka CCTV. Oh my God, bannange ababbi si bangu nnyo munnange ate n'akamu. Naye omubbi ono akozesezza obukodyo muganda wange kano ko akakodyo k'akozesezza. Mwana mulenzi amuwadde bambi obudde ng'amanyi nti ali kubuwa munnange ate kasitoma omulungi. Ng'omuntu munnange ate w'onaabudaabuda kasitoma wo azze, oyagadde omukoleko bulungi, okole ekintu munnange ate ky'ayagala oba ky'agenda osiima obulungi n'omulundi omulala asobole okukomawo. Naye muganda wange kikambwe nnyo. Ngenda kubeera nga nkuzannyiramu munnange ate mu katambi ako wali kossa ne Palaso yeeyongedde munnange ate okulaga ettabbu. Kaakati nno ekizimbe kye munnange kyogeza abantu obwama. Abadde n'ebyakakasa bamputa Jaminati, nsinzira ku Jaminati Yugi. Katutandike n'akatambi kano aka CCTV nga bwe nkutandisiza munnange, nga bwe mbadde nkunnyonnyola. Njagala weetegereze bulungi olabe yonna gye biggweredde. Ngenda kuzannyira akatambi kano mu kutandika paka ku nkomerero. Tunuulira akatambi kaako. Back to back, I've done a month. That's most of the medium here on the we are about some. Olaba mu kukulumale bijja biri up and down. Soko fulumye tulabe. Bijja nga byewunze kasoko fulumye nga bijja side bbiri ndayo we bivaayo then tugende kukira. Then soko fulumye oba wanansi. Oba bwe ne bwe ngenda omukimu ojja kijja. Just oli abitulumisa bibaddewo ebiti naye nga namba 1 eri wano ate tubeyenwa wano. Ojagala okumye nga wano waba 1 ko eri wano. Nakola ebikusumbula ngende
Ndowooza munnange ate olabye yonna gye biggweredde. Gaayi ye wuuno asigadde ku mulimu, amanyi nti nno omuntu oli agenze alina w'agenzeekokko ate alyoke akomewo. Kumbe ng'oli yamazeemu dda munnange ate ne laputoopu. Oh my god, si byangu n'akamu era nga bw'olabye munnange ate mu katambi ako aka CCTV. Ate nga nkwongeddeyoko omuyimbi munnange ate Pallaso yeeyongedde okulaga ettabbu. Wabula kansooka munnange ate nkuzannyiremuko akatambi kano aka Pallaso mu ddoboozi lyabadde akakasa. Mansion eyo yiyo bwebeera yange ukinamu obuzibu anedda abafaani bo baba balaba nti obaddala omuyimbi waabwe ataddeyo ekintu ekyakabi baba bagala kumanya. naatera nno kati nno naatera okukuba vidiyo ebayita abantu bonna bajje basuleko mu nnyumba bajje banyumirweko ennyumba Etegeeza mansion yiyo. Bigenze mu maaso nga bitambula munnange ate okwetoolola ku nnyumba eno Bwaguuga gye yazimbye. Byogeza era abantu munnange ate obwama nga boogeza ku munnange ate okulaba obumu ku butambi obwo. Mu mawulire agagenda maaso ndi eno ku nnyumba ya Uncle P nga we mundaba ndi ku Lakasa. Lakasa nno abatakitegeera, Lakasa ke katundu mu Makindi akakyasingayo ebbeeyi era nga wazimbibwawo bagagga nga woolaba. Kati ndi eno wa Uncle P ku Lakasa, ndi ku nnyumba ye nga woolaba. Nkugambye omusajja yazimba ennyumba Muganda emayiniga, eno nno ndi ku rooftop okategeera. Eno nno ndi waggulu ye twayiseewa bannaye. Kati njagala tukkirire ffenna mbalage, mbadde eno ku kalina waggulu. Njagala tukkirire ennyumba ya Uncle P. Omusajja yazimba ennyumba bannange okategeera. Omusajja yazimba ennyumba yiiyo byaddala. So kulaba amataala agalimu, mulimu amataala ag'ebbeeyi. Kugambe shandaleya za amaanyi. Omusajja yazimba ennyumba mayiniga miliyoni abalirwa ziri wano okategeera. Kati olwo nno nzikiridde ndi wansi enfulumayo. Yo kanzije wano mba ndi wabweru, nva eri waggulu ogiraba eri byaddala. Lakasa ke kabuga Makindi akakyasingayo ebbeeyi. Yoyo nno Pallaso era nga bwentyo munnange ate bwe mucekinzeeko kakasa nti osubscribinga, ebisigadde byonna bituleekere gwe kati tobeera ng'osubscribinze